uzze wano jjo mu Ismail Nakyewa biwulirize bulungi mugane mutugoba nsembera yeri onsinza Muzaata bwe yali asoma Sheikh Nuhu Muzaata batte yasomesebwa abantu aba Sheikh Ahmad Muhammad Kalanzi olwaleero mu kibuga takyalimu niyo omu ku basheekha abasomesa Sheikh Nuhu Muzaata batte Hajjati Kulusuumu Muzaata wandiika abantu abo ogenda obanoonye Sheikh n'asomesebwa omusajja omulala kitange Sheikh Muhammad Kyazze oli yali mudiiru Sheikh Kyazze nga ye naibu mudiiru ne basomesa Sheikh Muzaata n'agenda n'asoma Sheikh n'akomawo wano n'aweereza obusiraamu abamusomesa ate basomesebwa Sheikh Soibu Ssemakula Katuumu awenjagala okutuuka abasomesa Sheikh Nuhu Muzaata batte be basomesebwa Sheikh Soibu Ssemakula Katuumu Sheikh bwe agenda Saudi n'asoma n'akomawo wano ayamutikkira ebitambaala ye Sheikh Burhan Ssemakula mutabani wa Sheikh Soibu Ssemakula biri mu nnyumba obwo bibiri Sebunyalwa Sheikh Sebunya yakuzija kwa muzinda naye bino tobimanyi bako byoyiga namutikkira ebitambaala ebi ekitambaala ekirala kya kiragala ekitambaala ekirala kirina kkala gyekifaananamu wano biri awo buli wabadde ng'agenda okutambula okugenda okubaako mesigi gyatuusa ey'obusiraamu ennene ng'abiteekamu bw'ati tateekako ejjuba amutikkira ye kitange Sheikh Burhan Ssemakula Sheikh Nuhu Muzaata batte abadde awo ennyumba ya Sheikh Soibu Ssemakula ekitiibwa Wazubadu yagamba nti wa majara baina sahaba naskutu waliwo ebyali wakati wa Abdurrahman ne Muzaata ebyatwala sanataini wallahi Muzaata yagamba nti Abdurrahman ebyo tubimaze ennyumba ya Sheikh Soibu Ssemakula tebagirumba Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Alhamdu waliwo abatakitanukira ng'oggyeko Kalyanga teba omusajja byakola atugendako akasajja Abdurrahman bamuyita kasajja Muzaata n'agamba nti Abdurrahman muveeko mbadde nzija wano ng'ekindeeta wano nzija na bintu ebi olaba ku Sheikh Nuhu Muzaata batte mukulu wange n'okwogera ku nsonga z'obusiraamu bwa Uganda Sheikh Nuhu Muzaata batte tubadde tutuulaawo naye nga Sheikh Nuhu Muzaata batte oyogera naye ne mumaliriza ne mutandika okugenda nga musala amagezi naye nga bwambi oluusi ekiyinza omulemesa bakalyango Allah subhanahu wa ta'ala tukurajanira osonyiwe Sheikh Nuhu Muzaata batte omuwejjana Sheikh Nuhu Muzaata batte abadde musajja mulungi yabadde mubuukamuukaawo wallahi ogenda okukeera enkya nga ye ali ku birala museka busesi Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba sahaba nti la taghrab yagamba nti awsini nabbi namirayo nagamba tosungwalanga naye ani atasungwala kiyali ategeeza okuwangaala nga tulina totuula ku munno Muzaata batte talina gwatatuulako Kalyango baituzika Sheikh kinene kitaffe nze nabikira Sheikh Nuhu Muzaata batte bwe mubikira Sheikh najja naye nga Kalyanga agamba nti musisa Abdurrahman nze owawaka Sheikh bwe yatuuka yagamba mwe mubiveeko Abdurrahman muleka akola omulimu tukola omulimu ogwawamu nga kyetunoonya abasiraamu kubeera nti bulamu nti tubeera omuntu
la'alla Allahu yarzuquna ash-shahada wa Allah natubejjana olwaleero abatudde wano abasabira Sheikh Nuhu Muzata badde ne bamala bamuzza ayinza okutudda nga sibe mbadde okumpi nnyo bano be baliwo ne bansabira kyawa gwokyawa ng'olekamu biyinza okukeera ekyanga yakusabira yagala gw'oyagala ng'olekamu buyinza okukeera ekyanga yatakwagala basiramu bannange Sheikh Nuhu Muzata badde kyakuyiga kinene nnyo gye tuli abadde atalina gwalekerera ye musajja abadde nti olina embaga ng'akwata emitwalo 5 n'anga kuwa n'ogenda n'okola embaga nimba otera nnyo okukola embaga ez'amaanyi nimba temulowooza Sheikh abadde ajja mu mbaga zammwe kufuna wallahi ng'embaga zammwe aziteekamu waekitiibwa Allah tukulajanira otusonyire Sheikh Nuhu Muzata badde njagadde kusooka kwogera ku birungi bya Sheikh Nuhu Muzata badde nange neeyogereko lwaki ndi wano njagala kwogerayo ebigambo bibiri ntuule abantu abakedde okujja wano okusooka nsaba Allah subhanahu wa ta'ala nammwe abawe mu bantu abalisooka okujja ku mukolo gwammwe n'abaddiridde n'abasembayo embeera bwezityo bwe zijja zitambula toyinza kwenkanankanya na muntu yasoose wano ono tiitira gwe nasanze wano toyinza mwenkanyakanya ku mbeera eyabaddewo obedda buli muntu amala kuwuliriza bazze naye kangende si mukati gegavuga naye wallahi ya Mungu buli yazajja kufuna empeera tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ajjemu mu mitima gy'abannaffe abataliiwo ajjemu okubeera nti basunguwala nnyo sungusi bulungi Allahu akbar Allahu akbar tebasunguwala obwetaavu bwa Sheikh Nuhu Muzata badde kumusabira bwe tuba tusabira omufu tugamba nti Allahumma la taharimna ajrahu nga tumulabakuwa totuma mpeera za Sheikh Nuhu Muzata musabidde nga bwe tukoze wala tafutina ba'dahu Sheikh nga avuddewo tuleme kwerya mu bujju Allah Asiramu naddala abawalimu bino byamuli abawalimu mujja kubuuzibwa lwaki mu nsi muno mwali bawalimu thumma latusalunna yawmaidhin anin na'im Allah ajja babuuza ku kyengera kyeyabaga okubeera omuwalimu ate ng'oli mukulembeze ekigambo kibayita dduwa kusaba tekiriiko kondishoni yonna ntandise shariya iwe katonda bwe kibayita edduwa tekiriiko kondishoni yonna kaabe ng'agiteeseteese si musiraamu soma baba soma omutesitesi n'ateekateeka n'agamba nti bannange mujje musabire taata wange nga yali musiraamu no condition tetujja kujja toli musiraamu kefu idha kana muslima kutya bwabanga musiraamu abakola hijja abagagga babawa ssente ne mugenda mukola hijja sibaguli hijja zammwe zonna ntuufu naye nga ababawa ssente si basiraamu konayo ebigambo bino sibyogera lwa bubi naye byogera mu biti bibiri ndi sheekhe ate ndi bwekatuumu abasibuka yiri mwenna gye muyina kati ayagala okunyumbayumba katuumu buli muntu yenna kayina ke yasoma yakajja wa Sheikh Saibu Semakula nze bwe siyogera ani anayogera abalala bonna bajja bakanga abalume nze tewali bwe siraga ate saagala ranka Yusufu nze saagala ranka wano tebabakubeeyo emiggo nti mwalese diswikazi wa supreme saagala ranka njagala Sheikh Nuhu Muzata badde njagala Sheikh Nuhu Muzata badde Sheikh Nuhu Muzata badde tetuyinza
kubeera nti waliwo eddwa nze kebeere ng'eri wa mukadde waffe omulangira Kasimu Nakibinge siyinza butagigendako. Era kwe Kulsum buli w'owulira ng'eddwa ya Sheikh Nuhu Muzaata badde eddwa terina condition genda. Allahu Akbar. Kikkirizibwa mu Shariat Islam buli muntu yenna okuteekateeka okusabira omufu mu kapasite yonna gy'osobola. Hajjati Kulsum Muzaata kwebaza oli mwana muto naye oyinza okuba nga tolina message zewafulumiza okujjako nga bazifulumyaku gumiikiriza gumiikiriza tofulumya ekigambo kyonna buli lw'onoogumiikiriza Sheikh Muzaata bw'afuna buli kyetufulumya kyonna mu bigambo nga tubifulumiza no kungulu wallahi tuba tutyoboola Sheikh Nuhu Muzaata bati. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim alayhi. Nakoze omulimu gwange nze enkola yange nakoze omulimu gwange nteekeddwa okukola nga Sheikh Abdurrahman ne Allah namba nenfuna muto wange Sulaimani Lwanga Allah musaasire namugambye nakulabye ku lutimbe Sulaimani nakulabye ku lutimbe naye Sulaimani ebigambo bye bakozesezza nsaba obirekeraawo nkusaba busabi nga baabawo nga bw'omanyi nkomerere Sheikh ng'abadde anvaawo tulina bye twogerere Sheikh bingi mubabimanyi ebigambo bye mbadde njogera Sheikh Muzaata wallahi Sulaimani wonga abimanyi ajulira kusaidia dini nga tuli bwetu ne Sheikh Nuhu Muzaata batte nga nze nkutta olulimi lwange lunene lwesijja kuvaako abasiraamu okubeera nti tubeera bumu ensonga zaffe zonna tutuule wansi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala muganda wange Sulaimani Allah subhanahu wa ta'ala amusaasire twavudde nga tugambye tajja kuddayo kusitula bisi era nga kasa tajja bisitula kubanga ye mwana awangadde ne Sheikh emyaka egitakka wansi wa 10 ng'ali ne Sheikh bwetuba tubuuza byama bikwatagana ku Sheikh tulina obibuuza Sulaimani tukyakwetaaga Sulaimani mu famire ya Sheikh Nuhu Muzaata batatu kwetaaga Zaid yabeera mu nnyuma ya Waislamu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ne batuuka okumuyita omwana we Sulaimani abadde Zaid mu nnyuma ya Sheikh Muzaata. Tukyetaaga Sulaimani tusaba abantu abakuma omuliro mu Sulaimani mulekeraawo. Sulaimani mwana muto Sulaimani mwana wa Sheikh Nuhu Muzaata batte Sulaimani mwana wa nnyumba eno Sulaimani ebimu tujja omwetolerako bingi oluvannyuma lw'okufa kwa Sheikh tulina okwongerayo olugendo lwa Sheikh lutambule. Nkakasa nti Sheikh Sulaimani tajja kuddayo Hajjati Kulsum nayogedde naye nze Sebaka Kalyango nakutta simu Hajjati Kulsum nze mbadde simumanyi nnyo nga nze manyi bbaawe nkwebaza Sheikh Sawuli okusobola kunkolera omulimu nompa ennamba ya Hajjati Kulsum nenjogera ne Hajjati Kulsum era naye bw'okuntegeera ntegeerera nno wano nga njogera ebigambo ebigamba nti Hajjati Kulsum tugumiikirize tukuse olugendo luno. Allahumma la taftina ba'dahu totuleetera kizibu luvannyuma lwakuvaawo kwa Sheikh sigala omuntu omu. Basiraamu abali wano mbasaba mwenna musonyiwe buli muntu yenna ayabanyiizizza mumusonyiwe. Allah ajja tuwa ejjana ejjana y'omuntu kusonyiwa. Obusiraamu tebuliimu kutyoboola tebuliimu kuweebuula tebuliimu kukakkanya. Kyemaliza nakyo Hajjati Kulsum Muzaata ne Hajjati Amina Bugirita Muzaata n'abaana ba Sheikh Muzaata bonna
tubeetaaga. Ne famire ya Sheikh Nuhu Muzata mu kika kye tugyetaaga. Abeebwe tusale omuliro, abeebwe tusale omuliro. Oba Sheikh jangu mu famire ngozenga Sheikh, bw'oba mugagga jangu mu famire ngozenga mugagga, bw'oba mukulembeze jangu mu famire ngozenga mukulembeze. Sharia gye mmaliriza nayo, sharia tekkiriza, sharia tekkiriza ekiyitibwa ekiraamu kyama. Ekiraamu kyonna bw'okikola nga kiba kyama, tebakiteeka ku mpewo, tebakiraalaasa. Bw'aba nga tulina bye twagala okutereeza, tutuula ne bekikwatako. Bano Bakulusuumu, Bahajjati Bujirita, abaana ba Sheikhe, Bahaji Musa ewaayise, abo tubeetaaga tulina okutuulana ne tugamba wano ona nga yalaama naye nga weetaaga okutereeza. Basheikhe ne batereeza, kyekireeta mu basheikhe yeshamye. Omuntu okulaama aba muntu asobola okulaamira mu kiseera nga kya busungu. Nga waliwo ebyetaagisa tutereeze ebigambo bino banne mbyogerera bwamu tubeere nga tusigaza mu message. Si y'abali abataliiwo, si yammwe, wabula yaffe ffenna abaagala Sheikh Nuhu Muzata bati. Omuntu bw'afa agenda n'ekitwe ekisooka, agenda n'emirimu gye emirungi, ekyo tewali agyogerako. N'ebitagenda bulungi bye tumuyambako, tugamba nti Allahumma in kana muhsin, bw'abanga yakola bulungi fazidu fi hasanatihi, mwongere ku birungi bye. Wa in kana musii'a, Sheikh bw'abanga waliwo ebitagenda bulungi fatajawazu anhu, mukendereza omusonyi we, bye tulabako n'amaaso ne tubitereeza. Subhanallah, bye tulabako n'amaaso ne tubitereeza, tuba tuliwo ku lw'omuntu oyo. Mwenna abali wano muli bafumbo, si bwe guli kalyango tolina omukyala, wallahi olina ebizibu byo mu nnyumba yo. Eby'omu nnyumba bannange temubifulumyanga mu bantu. Ate okufulumya ebya munno nga toyagala kufuluma bibyo, wallahi naawe ebibyo Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuteeka abantu bakuteeka ku kalakata bakalakate. Temwageze mu kalakata, tusaba Allah abaagala okukalakata abantu nabo Allah subhanahu wa ta'ala bateerewo oluvannyuma bakalakate. Mukalakata biki? Twamututte mukalakata, bamukalakase. Wallahi obufumbo bulimu ebyama. Hajjati Kulusuumu ayina byabeereddewo Sheikh Muzata bye tutagenda kutegeera paka esiba evaawo. Ne batulira kufa ayina byatagenda kwongera. Abo babadde babiri nga bayingira mu kisenge ne baggalawo n'ekisumuto ne bakisiba ne babeera ku kitanda eki, ne babeera nga buli muntu tali eno, nga buli muntu ali lwati. Abo b'osomoggola, osomoggola ki? Muve mu kusomoggola abantu, namwe bajja basomoggola. Bajja kusomoggola. Bannange mbasaba ababadde balumba abantu, oba obadde olumba famire ya Sheikh Muzata batte, oba obadde olumba bano abaana, oba obadde olumba Hajjati Bujirita, oba obadde olumba Bahaji Musa, sawansi bw'oba tosobola kuyingira mu bintu bino bali tujje. Famire Sheikh Muzata tujje, tutuule. Sheikh Nuhu Muzata batte yali ayagala nnyo mukyala we Kulusuumu. Siina we nawulira wonna Sheikh abadde mwogezi, siina wonna we nawulira Sheikh nga ayombesa Kulusuumu, wabula abadde ayombesa bantu balala abayinza okuba nga baagala mujjako Kulusuumu. Abaana mbakubira omulanga benni ba Sheikh Nuhu Muzata batte. Abaana ba Sheikh Nuhu Muzata batte mbakubira omulanga.
temukyawa abantu bonna, temukyawa maama wammwe Bugirita, temukyawa maama wammwe Hajjati Kulusuumu, temukyawa bakitammwe abato. Wala tafutinna ba'dahu, tatukutukamu oluvannyuma lw'okugenda kwe. Wabaawo ebizibu ebijja by'olina okulwanyisa n'oliyitako. Kalyange ebiwo bijja. Allah akugerere weefiise. Bijja. Kalyange ebigambo bino byensobola kunfuwa. Sente n'osilemera. Bagambye nti abagagga kati bagenda kwekubiza. Naye sheekhe nga bw'ali tosobola kujjanduka Kalyango. Bagamba kojja. Ne bw'oleta emitwalo 5 ofiirwa ki? Amaliza ebigambo byange. Sharia yatunuulira kye bayita okuwasa n'okuta. Bw'oba wasa omukyala mu sharia, Allah agamba nti fankihuhunna biidhni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna. Muwasa abakyala nga mufunye olukusa okuva mu bakadde baabwe. Kulusuumu kasita taata waamuwaayo. Kulusuumu kasita taata waamuwaayo. Ono Ssebunyanga yabaddewo ku lwa kitaawe kiba kiwedde. Wa atuhunna ujurahunna mu bawa mahale gaabwe. Si baguli kano mukawulirize nnyo. Ssebunya eno eri mutemulina mujejjo okujja ngoze katundu. Tulina okujjako nga musini mujje katundu. Ate mujje katundu. Omupita bya muzali. Erimu eribatawanya mutajja katundu. Watuhunna ujurahunna bawa mahale gaabwe. Ensonga ziryazo zeziwasa omukyala. Kasita omuwa mahale ne mukadde be n'amukuwa. Naye ate ekimu kisobola okuba nga si kyamaanyi nnyo. Ekyamaanyi ennyo lukusa kuva mu bakadde. Singa omukyala toyina mahale ku ssaawa eyo omutwala ne gasigala nga gabbanja. Naye tosobola mumutwala nga tebamukuwadde. Ate singa afa ng'agaanye okugakuba nga yalina obusobozi nga Kalyango, Allah subhanahu wa ta'ala agenda muvunaana musango gw'obutakuwa mahale. Naye ng'ate ogw'okubeera nti nno wamuwasa abaana bonna be wamuzaalamu bali halali. Ekisifuula abaana okuba haramu mukadde butamukuwa. Naye kitwetaagisa olwaleero kuguno omulembe gwa .com wano wentuuka, kikwetaagisa okuba ne certificate, kitwetaagisa okuba n'abajulizi, kitwetaagisa okubawo n'omuwalimu, bonna ne bawandiika ne bajulira ku nsonga eyo. Okusibwa kuwasa ate okuta. Okuta omuntu obeera mu nnyumba yo n'oga nti mukyala wange mutadde. Bangaako ebeerumye. Bamwale. Kasita ogamba nti mukyala wange mutadde ebeerumye. Muddeyo temwerabira kye natandise nakyo. Nti ogamba nti mukuwadde aba mukuwadde. Naye tulina bye twongerako. Yatuwandiika certificate abajulizi ne bajja. Naye waliwo n'okuwandiika. Olwaliro ku mulembe guno buli lwotanga omukyala kozesa ebintu bino wammanga, oteekwa okumuwa ttalaka nga mpandiike ng'eriko abajulizi nga bwe waabaawo abajulizi ng'omuwasa. Idda ng'ewedde oteekwa okumuwa ttalaka mmwe mukyazannya nga ttalaka eriko abajulizi nga bwe wali omuwasa mubaleeta abajulizi nga biatina maulufuna ensi yaffe nga bwe tutambula nga bweri tetusobola kugisuula mabega mu sharia. Watetuli Saudi tuwangalira mu nsi ya Uganda. Uganda erimu kye bayita nzija kwesa kyange erimu kye bayita Uganda Muslim Supreme Council siba kiri naye waggulu waayo eriyo kye bayita ki Uganda kyeki olwagala n'obutaagala Uganda Muslim Council erina weekoma gavumenti neebaako kyeyogera. Bwe tubanga tuyina ebisoba biyinza okusoba oyagala toyagala gavumenti ejja. If you want or not. Buli agambye nti oteekamu oluzungu otegeerekeka. Gavumenti buli lwejja tejja kulwanyisa sharia. Ekyo njagala ne mukitegere olwaleero. Gavumenti ejja kutawulula mutambule bulungi mu sharia yammwe. Manyifu okuyita ba district kazi temulowooza nti kitono. Waliwo ke basinziira kwe Kalyango. Basinziira ba district kazi kuliko basinziira. Ng'ojja kutunuulira abantu b'ogenda okulamula. Otunuulire n'ensi mw'oli. Otunuulire n'ekitundu ky'oli.
otunuulire n'ebinaddako oluvannyuma lw'okulamula. Obwekitiibwa bwe tuwa ekitiibwa lwa gavumenti, Honorable Minisita Nakiwala talina musango, nsinziira wano nga mugamba talina musango. Honorable Nakiwala si ye yatandikira mu nsonga zino, waliwo gye zaasookera mu abawalimu ne bibalema okuvuga obulungi, ne bibalema abantu ne bajulira ne bagenda ewa Honorable Nakiwala. Honorable Nakiwala aliwo mu mateeka nga bamasheekhe bwe baliwo mu mateeka, ne famire nga bweriwo mu mateeka, n'abakyala nga baliwo mu mateeka. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala asasize katowa amuwejjana amusonyiwe ebyamusobako. Tulaganya Allah subhanahu wa ta'ala abantu bonna tudde tutereze ebintu bya sheekhe, tukakasa nti buli omu gyali olumi lwa sheekhe naye oyinza okuba nga okutte ekkubo bbi, tukwate ekkubo ettuufu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله أكبر ولله الحمد. تكبير.